Omuyimbi amanyiddwa nga Weazel Manizo teyalabiseeko mu kujjukira muyimbi munne amanyiddwa nga mozyradio. Zari Hassan the Boss Lady yeeganye ebyokudeetinga Naggaga amanyiddwa nga Ykee. Munnakatemba Katolubwama yasabye ba promota okutegeka ekivulu ky'okuwemula wakati wa Full Figure ne Tamale Mirundi. Omuyimbi amanyiddwa nga Benda yavuddeyo n'ayogera ku bigambibwa nti omuyimbi we Drake yazanyira mu contract. Oli ku UN Shonang Maria Violanta wabula nga sinnakwongerayo mu gakoze aga wiiki eno. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Itos TV kosa okufollowinga ku social media platforms zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter kosa TikTok. Kosa okusharinga videos zaffe n'okulayikinga. Zino ze nnyimba 10 ezikuta na Uganda ombabiro mu weekend okusinzira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records waneka nsanga. Oluyimba namba 10 Busy olwa Martha Mukisa. Pate Mood olwazawi luze ku namba 9 weekend eno. Forever olwa Jose Chameleon nga luli ku namba 8 weekend eno. Tusimbudde Gravity omutujju luze ku namba 7. Tusimbudde Gravity omutujju akomyewo natera ku namba 6 n'oluyimba Center featuring Kapakat. Left, right or center. Follow olwa John Black luze ku namba 5 weeki eno. Tujoge Spice Diana ne DJ Steve baze ku namba 4. Kabisi Kandagala olwa David Lutalo lwambuse ku namba 3 weeki eno. Tolegera bigole butu sinasanga bwesigulu. Ruga n'akayimba ke Dio bakiridde ku namba 2 weeki eno. Bad man looking good in the Palaso n'akayimba ke Balekaabo be batudde ku namba 1 weeki eno. Baby Balekaabo bagala kutwala. Tulinde nate weeki ejja nga tukuleetera ennyimba 10 ezisinza okunywera bannayuganda mu weeki okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records waneka nsanga. Nga nkutute mu ga weeki eno ntandise n'amawulire ga Munnakatemba amanyiddwa nga Katolubwama. Ono nno yavuddeyo n'asaba babivulu promota okuvaayo bategeke empaka z'okuwemula wakati wa Tamale Mirundi ne Full Figure. Katolubwama okwogera bino kyaddiridde okuwanyisiganya ebigambo okubadde ku social media oba okukyatambula nakati wakati wa Full Figure ne Tamale Mirundi nga beewemula bombiriri. Katolubwama yagambye nti promota yenna anaavayo n'ategeka ekivulu kino wakuyola omudidi gw'ensimbi. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala, omwami oba omuyimbi amanyiddwa nga Crystal Panda yaganiddwa Lydia Jasmine. Ono nno bwe babadde ku show emu Crystal Panda bw'atyo n'asaba Lydia Jasmine okubeera Valentine date ye wabula nga Lydia Jasmine yagambye nti tajja sobola olw'ensonga nti agenda kuba busy ng'ayimba mu bivulu ebyenjawulo ku Valentine. Wabula nno nkujjukiza nti si gwe gusoose omwami ono okubanga agaanibwa wabula ne gye buvuddeko yasaba omukyala Cinderella Sanyu collaboration mu kuyimba bw'atyo naye n'agimumma. Nga nkwongeddeyo mu gakoze wiiki eno wamma gwe akyandaba wano ku Itos TV kuleetedde amawulire g'omugenzi mozyradio. Ono nno nga wiiki ewedde babadde bamutegekera service ey'okujjukira omwoyo gwe kosa okumusabira wabula ng'ekyasinze okwewuunyisa abantu ku mukolo guno y'omwami muyimbi munne gwe yayimbanga naye amanyiddwa nga Weazel Manizo obutalabikako. Ono nno kigambibwa nti yasindise muganda we Palaso era bw'atyo Palaso okuddamu abantu lwaki Weazel talabiseeko yabagambye nti Weazel teyeewulira bulungi era nga yabadde tasobola kubeerawo ku kintu kino era nga kino kyanyiizizza nnyo abantu nga bagamba nti Weazel kye yakoze si kya buntu bulamu. Nkwongeddeyo mawulire gaffe amalala, MC Katsi yavuddeyo ne yeebaza Jeff Chiwa okumubeererawo mu biseera ebizibu naddala wali we yali atwaliddwa mu rehab. Omwami ono oluvannyuma lw'okuzuulibwa n'ekirwadde kyamukenenya kyamuyisa bubi nnyo ddala era bw'atyo n'ava mu mbeera ze ekintu ekyamuviirako okumutwala mu rehab okusobola okudda engulu era nga kino kyamutwalira ddala emyezi nga 8 nga tannadda ngulu wabula nga we yavaayo ng'amaze okutereera nadda engulu
we yabadde ku TV show emu NBS yeebazizza omwami amanyiddwa nga Jeff Chiwa n'agamba nti omwami ono yamubeererawo nnyo era yakolanga taata gy'ali. Nga tweyongeddeyo mawulire gaffe amalala kuleetedde eggulire ly'omwami amanyiddwa nga Benda. Wano ku UNT mu mawulire aga wiiki ewedde twakuleetera omuyimbi Cali ng'avunaanibwa omusango ogw'okuzanyira mu contract era ng'abaali bamuvunaana be ba WYSE. Eno nno lebo ng'egamba nti yamusayininga era ng'abadde abayimbira wabula Benda we yaggulawo Mpaka Records Cali n'akyuka bw'atyo n'agenda mu Mpaka Records. Kino nno kyasituddeyo omwana mulenzi akulira Mpaka Records Benda n'agamba nti ye talina musango gwonna ku kintu kino olw'ensonga nti eri lebo evunaana Dre 23 wabula nga ye yasayininga Cali era n'agamba nti ye tebalina kye bamugamba wabula WYSE egambye nti bano balina okubaliyirira obukadde bwa ssente 82 bwe baba nga baagala beesonyiwe Cali. Ndi mweteefuteefu okuwa Yese Oman Rafiki omukisa ogwokubiri. Bino nno byayogeddwa omukyala Vivian Tendo. Wano ku UN show tubadde tuzze nga tukwa amawulire agakwatagana ku bantu ababiri bano era nga ababiri bano bazze bawanyisiganya ebigambo oluvannyuma lw'okwawukana era ng'okwawukana kwabwe kwaviira ku Vivian Tendo okugenda nakuba ekivvulu e South Africa nga manager we Yese Oman Rafiki tamanyi. Era nga bwe yakomawo bwe batyo ne baawukana era nga ababiri bano bazze beeweereza ng'ebisongovu omuli ne Yese Oman Rafiki okutiisatiisa Vivian wabula nga kino ye teyakigumiikiriza bw'atyo n'agenda ku social media handles ze n'agamba abantu nga Yese Oman Rafiki bwamutiisatiisa okumutta. Wabula ate wenjogerera bino byennyini still wano ku UN show omukyala y'omu ono yennyini yavuddeyo n'agamba nti mweteefuteefu okuddamu okuwa Yese Oman Rafiki omukisa ogwokubiri okukolera awamu wabula ng'obuzibu bw'alina nti Yese Oman Rafiki yablockinga contacts ze zonna era nga talina wasobola kwogera naye. N'olwekyo bo wenna amanyi Yese Oman Rafiki gy'ali yamba Vivian Tendo. Nga nkogeddeyo mawulire gaffe wano ku UN nkuleetedde omuyimbi alwawo okulabikalabika mu bantu. Ono nno nga y'omwami amanyiddwa nga Big Eye wenjogerera bino ali mu nteekateeka ezikola festival gy'agenda okutuuma Big Eye Festival. Big Eye mumativu nnyo era ng'agamba nti ye mwekakafu nti ajja kujjuza ekintu kino era bw'atyo asabye ne bafans be obutamukuba bicupa ng'ali ku events ng'ayimba ez'enjawulo. Big Eye nno yeegasse ku bayimbi ababiri be tulina mu ggwanga abaplaninga okutegeka festivals nga muno mwe muli omwami Eddie Kenzo n'omukyala Shiba Kalungi. Nga maliriza agakoze wiiki eno wano ku UN nkuleetedde eggulire ly'omukyala amanyiddwa nga Zari Hassan oba muyite the Boss Lady. Ono nno wenjogerera bino yavuddeyo ne yeegana ebibadde bize biyitingana ku social media nti adeetinga omwami amanyiddwa nga Ykee Chopper. Ono nno yavuddeyo n'agamba nti omwami ono mukwano gwe wabula tebadeetinga wabula ng'okusinziira ku bifaananyi ne videos eziyitingana ku social media ziraga nti ababiri bano bali mu mukwano ogwa waggulu era nga kuno ne Rasa kwe yasinzidde n'avaayo ne yeebaza munne amanyiddwa nga Ykee n'amuyozaayoza okutuuka ku kkula ly'okwagala Zari Hassan. Ago gensobodde okutuusaako wano ku UN show nange Maria Violanta wabula nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe that's Itos TV kosa okutufollowinga ku social media platforms zaffe ez'enjawulo okuli Facebook, Instagram, TikTok ne Twitter ate nga twakuleetedde ekipya kye twatumye UN Extra nga muno mugenda kubaamu amawulire g'abaselebu bammwe still wabula nga twongeddemu ekirungo kya interviews n'ebibuuzo byonna by'oyagala okubuuza selebu byonna bisange mu UN Extra tosubwa. UNT ku Itos TV ekutuusibwako Itos Productions Limited.